mwasibe mutya abatula ku programu ya feno da Okubaako show bannange ng'amanya n'eddoboozi prakisoni yake okuba ku DXP Media nga ali eyo mbadde mugamba nti tugenda baleetera omwami gwe bayita Senga Sebanga abasinga gwe mumanyi nga comedian abamanyi gwe mumanyi nga MC leero tumuyina ali wano mu Dubai si mu Uganda naye nga tumuyina wano mu Dubai. Mama ne yansenya ne amayembe ge wampa gantawaanya nawudde ekiro ganfukula ne ngamba ay baba fina mumaliriza aha tugende maaso sajja gogenda kunzita bonna abasajja abali mu amalula binasangamu kerekere amoti yamutuuma erinnya kapere yamutuuma erinnya full stop yamutuuma erinnya so amoti okubambye omukisa gwina mukama yamukulesinga ate bwali kutuuma terinza kutakwatayo kwaniriza mukama waffe wasiryota ebyo nali njagala luvimbo oluvimbo olujuma gwe mwanyina eri kintu kirungi nga bakwanjula n'owulya ddala ng'omuntu akwogerako mukama waffe Senga Sebanga comedian oba mu kirooto kyange n'ogamba tuli Dubai nze mbadde nyina kuba nansana naye kati oli Dubai Dubai olaba abantu bawulira ekigambo Dubai bayitayo kumpi okufuna tikiti ekuleeta Dubai oba olina okuba nga olina miliyoni mmeka biri ate nga za cash banaiti waliyo yewola tikiti kujja Dubai n'olyoka oteekako visa visa abamu baali bagamba visa ye Dubai ogifuna nyangu nze wenzijidde Dubai okufuna visa ye Dubai kwekwasa mukama era nze ngamba okufuna visa ye Dubai kyabadde kisa kyaki Senga Sebanga asoko kwekwasa mukama sikutegeddeawo okwekwasa kwe kusaba mukama gwe naawe woddayo osaba n'omugamba nti kutudde nze nsinga n'okusaba tomanyi ndi mulekwa era nze ngamba bweti Katonda babana kutakola ki Senga Sebanga amanya n'eddoboozi Senga Sebanga prominent comedian abasinga gwe bamanyi nga Kawuki Robert omusajja omuganda muzzukulu wa Mugema eddira enkima era wentambulamu ng'omuganda taata wange kuyegezi mukubira enduulu yafa yatuva ku maaso omugenzi Matiya wamala kafeero maama ye mukyalo omulungi Namakula Leste ayeddira olugave n'omubala gwabwe gensinga okwagala bompa akawala ako ng'ebbanja likoze eki mutidde era gwewedde towona Senga Sebanga mwewuliriddeko naye Senga Sebanga okusoma kwo kwali kutya ka brief pattern kati ekigambye nti Katonda wabona kutakola ki nze newunya bwenzije Dubai nenjogera n'abasajja abawalabu abapakistani abawala bapakistani abakoleya manga Dubai yensi ndowooza gye nyinza okugamba eringa Uganda ndowooza eyanyiriza buli nsi buli ggwanga buli tribe so kati eno abantu bali mixed waliyo Abanigeria Abakongo njogera oluzungu njagala Senga Sebanga okusoma kwali kutya tomvuga Senga Sebanga nakoma mu P7 ate ey'omukyalo wanje P7 y'omukyalo ate eyedda mu 90s wanje omanyi okusoma kuno bulina kugenda kulinnya level kali abasoma mu 90s twali tusoma mu luzungu nga tusoma mu Luganda mwe abasomeranga miti bombongako buli kyoyogera nga kinkuba ng'ombonga teezo oba onkutte oba onnina so Sebanga yasomera mu kyalo nga tusoma mu Luganda okusoma mu Luganda kijja kukubuzaabuza twasomanga bweti leta o boyi omuwala gaalo omulenzi kati nga tosoma mu luzungu ate okiddamu muki naye nze natuuka mu kirasi abaana bange gye basomera teboogera ku kigambo Luganda neki English pressure to pressure Senga Sebanga tutegedde engeri gye wasoma kati anti otugambye oliwe waffe Masaka Buddo kati wava mu kusoma gwe Senga Sebanga wajja otya okuyingira Kampala najira kameme ka gaso ku myaka emeka egyo waliyo basi nga baziyita gaso ku mulembe gwaffe olwo yali 2000 12 kati basi ezo eza gaso zaali za mugagga nga bamuyita Kamulu yali mu Kyotala omukyotala be bantu bano abalina omusaayi omutabule ekikalo yinza bayita abawalabu baalinga abawalabu nga balungi nnyo famire yaabwe so nga be bannannyini baasi ezo kati edda omwana omuto teyatuulanga myaka 10 okuvira paka ku myaka 18
yatuulanga Mubuto n'emyaka 13 14 16 Kameme Kagaso nenga tesere zaberanga ntono zaberanga bili waliwo muyimbi yayimba Kameme Kajjula kakayimba okamanyi akajubu segeze yava mu eyo kopi yaweza so najira Kameme Kagaso anenyingira ekibuga Kampala netandika okuyiriba nayina emyaka nga 14 nga wali muto nnyo nali muto wanti kati bazadde bange taata olwamala okufa nga bwegamenti yatuva ku maaso obulamu ne bukyankalana nga famire tebwakyankalana nga bw'onoogamba nti kyetwali twagala naye nga omanyi nti omuzadde omukulu yavaawo taata yabeera driver mu kutambuza famire ebyokusoma embeera z'ewaka zonna maintenance kati maama wange yatuuka ekiseera nga tasobola kutumaintaininga okusoma naye wavaayo buvi mu mutima omulungi teweewaggula navaayo buvi era twakkanya ne maama wange nze olwamala okutula P7 nga bwegambye nagituula era n'ekizaamu ebyo bye bayita PLE nabituula bulungi nnyo exams nezitula ne recommendation yange gyendi era nafuna 11 first grade nagikuba kati mama wange nampita nangamba ng'omwana waliwo abazzukulu ewaka anangamba nti Kawuki ndowooza olaba embeera gye tulimu taata waavudde mu bulamu bw'ensi naye waliwo abaana abatannaba kusoma abaana b'Abaganda bokaafe sirimu yalumanya abantu bewaffe eyo Masaka Baganda baffe abamu baali batuva ku maaso nga baleka abaana abato kati nangamba nga tutudde ampise tugoyize okusoma obupande n'okuwandiika erinnya lyo kituufu abantu bedda nga balina enjogera eyo kati Kasagga ofunye omukisa ogwo katuyambe ne kubano batoobo wamu n'abazzukulu nabo basobole okufuna omukisa nga gwokoze eki gwofunye awo obulamu obutono mbutandika kati kweja emyaka 14 wayina like ekintu kya comedy wali okiyinamu kweja emyaka 14 wali ogamba wali kale olinayo idea nti n'okutandika emyaka 14 kyemmanyi wali otegeera ng'ogamba njagala kubeerawo enti kweja emyaka 14 walina idea okubeera comedian tewaaliwo kubanga ndowooza abazadde bedda tebaatuyambangako kutuzuula bitone byaffe ng'ekiriwo ennaku zino mulaba abaana ba fresh kid baana bato ne bakuba show bafirista bangi nnyo ba baby gloria kati ffe ebitone byaffe twabiragiranga ku masomero gye tusomera nze wenjukirira ennyo nze okuva obuto ndi talented oba ndi muntu omujagujagu asanyusa entertainer nti omuntu ono alina ekitone nawaaba mwana muto omuwulira ebigambo byonna byayogera buli kigambo ky'oyogera kibeera fane oli naakwewunya nnyo n'abuuza ekigambo kino okijjeewa kati nze kuva buto nali fane oba nali omuntu omusanyusa nga ndi muto naye ng'ebintu byenkola bwe tubeeraawo nga tutudde era okulaba nga njogerawo ekigambo ekisesa nze newe tuba mulumbe zibeera ennaku zino nga waliwo ekintu embeera yonna enyigiriza tugeze muli mulumbe mwafiiriddwa nze nsobola okubajjako mu kukaaba ne museka kati ekintu kino kyambeeramu okuva obuto kati naye ku ssomero wano we twasomera nze bampitanga Bemba Musota erya Bemba Musota nanti bijja bikyuka otuuka ekiseera nga Kampala tebabimanyi ebya Bemba kati ku ssomero eno we nawuliriranga nti ndi musanyusa kati twakolanga ze bayitanga speech day end of the year term nga tukola speech day ezo kati nga tufuna kwaya nsali nnyo mu kwaya y'essomero naye ya kibiina mu wasomeranga nga olaba nti P1B nababayita mujjemu mugenda okukola mulina oluyimba lwammwe kati nze omweyo abaali bakulembera baliida nga mu kusanyusawo okuzina amazina tuyingiddewo maama kubagala kubana kuwona ebbanga waawe kwe tukwagala nnyo maama naye kikulu awo nga ndi muzibu nnyo nakuba amazina nezika wansi nentuusa akabina nga awo ne bagamba era abamanyi be nasoma nabo twalinanga omwana gwe bayita Makumbi Simoni Nantongo nga ffe tusanyusa ku ssomero era nze awo wonna ne tubeera n'emukwaya y'essomero
nabino ebyokugenda okuwakanya wenzijukiriranga nga tugenze ku mipiira twalinanga ekigo kyewaffe bayitawo matale abamanyi kalisizo ematale kati ngaessomero laffe ligenze okuwakanya nga ffe tubeera eno ku saidi ya golokipa nze nduumira nali mugezi nnyo awo naona tuvuddewo wajoyininga batya amoti kubanga twakulako n'amoti ebyo ebiseera nga muyimba oli malaavu simu niino yes amoti oyo wamusanga oteba wamujoyininga otya n'otandika okukola naye kati naawe olina wooleseewo nakolako mu taxi kituufu twakolako ng'okolangako nakolako obwausi boy wanje naweerezaako ku mayumba nga poota nasombako kasasiro ngono bakuwa sente mmeka byabeeranga 3 naye nga zaalina value kati ze 13 ebisatu byedda kuba kati olina muntu gwoyinza kusombya kasasiro ku siringi 5 oba 10 so kati zaalinanga value sente naye nga kasasiro oyo mutwala munnange era olaba obulamu buno nakati gye bali abantu abasomba kasasiro okusomba kasasiro si gwe mulimu gwoyinza okugamba omubi twakoma okulabako ng'oli mu bwa kondakita yes fine ku myaka 16 gy'otugambye naye ku myaka 16 egyo wali okolera ebinusu 3 edda naye ku ebyo 3 wali osogamba kankwateko 10 nkiweereze waka kubanga otugambye waka final eddadi yali yagenda wakikola otya kubanga edda kimanyi okuweereza sente tebyalingawo ebyo kaakati era nga woomanya obulamu nti sente ziiba ne value okusinziira gwe kuggwe kyokola nti mwebyo ebiseera era maama wange namuweerezangayo 10 mmeka era nga za mugaso jagulako sukaali aguleko amafuta aguleko n'omunnyo era fe abanaku tusevinga era wabanga olina omuntu agenda ewammwe ku basisita bammwe n'omuwa n'omugamba zitwalire maama waffe twalinanga emmotoka eno gye bayita kigaati twalinanga emmotoka ze bayita z'ekigaati ezo kati nga waliwo omusajja yali avuga ewaffe ng'atuukira ddala ku kyalo nga bamuyita Nuuwa wamu n'omwami omulala kale nomulaba bamitanga Sekanasi Sesimba naye ng'ate oyo ye tetwamutuma twatumanga muganda we gwe bayita Nuuwa yavuganga emmotoka ng'ajjawe e Masaka olumu nga batuuka n'e Kampala nsonga betutuma kati nga mwebyo ebiseera tewabeerangawo masimu ng'onogambye oba naasindika mobile money ekirala nga n'abantu b'amazima batono era nga mulina omuntu gwe mwesiga ab'omu nga gwe muyisaamu obubaka ne busobola okutuuka ku bazadde bo naye nga ebyo emirimu egyo bwe ngikola gyejja nnyambako ate okuntuusa eno gye nkola ki gyendi kati awo kwe kujoyininga nasooka ne nkolako ne mu bbaasi nga njusa ngatto kubanga nze mu kujja e Kampala nali nze kuyiga bwa makanika muganda wange sente n'azikola ki n'azirya kati bw'amala ozirya pandika mu bbaasi ezo ezaki ez'Abaganda kati bbaasi z'Abaganda omwo namo ne nkolamu naye nga njoza ngatto naye ate nga neetikka n'emigugu egyo engatto eyo obuseera bwe yayoleeza peya yali ya sente mmekayo yabeeranga ya 10 okujooza ey'ebbeeyi nga ya 2 naye nze nga zirina value lwaki nga ebibiri biri akatogo emmere ey'ekyemisana nga yammeka ya 5 so zaalinanga value se ebintu bigenze bituuka bukyusa omugaati gwabeeranga gwa 5 clear sukaali nga ya 6 so kati bwe mba mu bbaasi omwo kujoyininga taxi nentandika okukola obwa kondakita nentuka ekiseera nentandika okuvuga nenfuuka driver naye kati mu taxi omwo ate mwe neezuulira nti nyina ekitone olw'ensonga nze nayogeranga nga emmoroka ntikira wano ku Namirembe Road oba mu parking ku Namirembe Road waliwo awo stage bayitanga ey'oku Pride waliwo n'essomero lye bayitanga Step Parade nga wali stage ezigenda e Kasuli Nansana Namuŋŋoona era nze bafaani bange bonna be nnina mu Dubai bebo be navuganga ba Doni Fauzi nga bagaasa ebbanga tulinamu wano baakolangamu owino nga bagatuula tugende mwena mwavaayo omulundi gutya gumu ati twezuula so munnange nga abasaabaze baŋŋamba nayogeranga okuva emmoroka lwengitisse paka Nansana ku Yesu amala naye ng'ovuga naye nga wotwala ne bakasitoma nga byonna mbikola nze kondakita nze driver bwe natandikira n'okwambala gomesi nga ngivuga ndi mu gomesi kaakati omwo abasabaze ne baŋŋamba ojje weegatte ku amooti tukulaba olina ekitone oyogera nnyo osanyusa kati teweegatta ku amooti olwo nga abamooti balina akazannyo kali ke bayita side mirror ne kapere bali bangi kapere kerekere omugenzi padde bitama kadoma Eddie Kigere Mese Bontwe
Amoti akazanyako katunyumiranga kabanyumiranga kasoka kulira ku WBS eyawava muno bwe bavaayo ku WBS ne badda ku Bukedde TV so kati awo nengena nenjoyininga amalula kati wajoyininga amalula eyo wabakuweerawo ne bagamba nti omanyi bino ebintu biba bizibu gyeri omwana nga ayagala okukozesa eyo talenti gyalina ne bakuteeka nnyo eno behind the scene togirawo ku performance n'operformingirawo kati gwe watambula otya bakuweerawo ne bakutwalirawo first time nogera n'operforminga oba naye wali eno kugundi behind the scene osooka nobeera behind the scene olw'ensonga nti ojja tomanyi abantu abasinga babuzibwabuzibwa ffe basita be mulaba naffe batuzimba buzimbi tulinga olaba bizinensi tulinga olaba omwana bw'omutwala ku ssomero tulinga olaba bw'otandika amaka ne mukyala wo nga mukyala we ebimu tabimanyi omwami wo n'omugamba kati mukyala wange emmere bagifumba bwe bati ennyumba gye bali abakyala bwe bati ennyumba bagisiimuula bwe bati olugoye balwoza bwe bati kituufu tugenda kujja n'obutambaala kubanga ajala twalayo omugugu ogwo naye asatu gange nga kubanja bwe naakomawo ku lwokusatu nja kukomawo lwakusatu mba ntuuka lwakuna nja kukusanga nazo omugugu gutwale ku mpombo ndi wano mu interview nali kunkolako interview so kati gutwale ku mpombo ne sente ezo zirekeyo ebisatu ensanvu zirekeyo twakudating ebiri ebyo kale maama neyanzanya naye amayembe ge wampa gantawaanya nawudde ekiro ganfukula negamba baba fiina mumaliriza tugende mu maaso musajja gwogenda kunzita onokyagamba Amoti Amoti oyo nga gwe wamusaba oluyimba oba yagamba nti nno omwami Senga Sebanga asobola okuyimba jangu tukole oluyimba projekiti eyo ya Amoti Amoti kuva dda ffe Amoti yatutumanagana amanya katolaba nze lya Sebanga naliina naye Sebanga nalijja mukali akaana kebabonyaabonya waliwo akaana kebasibira mu nnyumba nga tebakawa mmere era nebaza omukulu Sempangi webale kuyamba ku mwana oyo ate bakaba mbi kitalo nnyo yamala n'afa n'ava mu bulamu bw'ensi Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe kati Amoti muzuuzi nnyo wa bitone era yatuma amanya era kati eryange nali mubuulira lyamusesa kubanga yambuuza yeggwani nemugaa Senga asaali Senga nali Sebanga kati naye n'aseka ng'alaba liri fane olw'akaana kali akakolaki kebabonyaabonya era bonna abasajja abali mu amalula benasangamu kerekere Amoti yamutuuma erinnya kapere yeyamutuuma erinnya full stop yeyamutuuma erinnya so Amoti okubambye omukisa agwina Mukama yamukuleesinga ate bw'ali kutuuma terinza kutakwatayo kolabo y'oluyimba kati awo Amoti yeyalina projekiti etuziyita projekiti kati n'amanya nti ngenda kukuŋŋaanya bakomediyani bonna kubanga Amoti omutima gwalina omulungi ayagaliza era Amoti manyi si mugagga nnyo naye obugagga bwa Amoti bwagaliza omutima omulungi obutalekerera banne okuba nti buli muntu yenna ajja n'abaako ng'alina kyamwetaagako akimuwa kubanga era ffenna nga begambye nti eri famire bwe twajjanga mu amalula ng'Amoti tabulwa wakunyiga naawe osobola okufuna pulatifomu eyo oba okozesa omukisa ogwo okuyitawo kati Amoti bwe yakola oluyimba olwo yayita bakomediyani bonna naffe twali twavaamu mu amalula nga tekyatukulembera kubanga omanyi nti omwana bw'akula ava mu maka g'abazadde be n'agenda ne yeetakulira kati n'ayita Sebanga Madyata ne Kiko Kerekere Kapale Muzira Sivo wa Orionizi bonna boolabamu ne bakapere bakasooto kati n'atukuŋŋaanya era oluyimba lulwe ffenna situwajja kuteekamu okumanya Amoti mugezi ffenna buli omu yajjanga ng'ayimba bibye freestyle era nze akange we nayimbira Senga Sebanga ntuuse muwulirira abaana ab'obuwala mugende mu kibira mutyabe enku mufune obuganzi basajja kibayambe nammwe okwewaana
tya yenze nina abalongo twale eri bajja kwokya kale kambuza obadde otegeeza balongo ki wasa ne nakato nkutidde so Amooti pulojekiti eyo yakwatayo nnyo nkyebaliza Mukama nze omwaba afunamu yingi nti akantu ako paati yange gye nayimba abantu buli wentuuka ne wemba ngenze Embalala ne wemba ngenze Eggulu bwe natuuka e Dubai akakayimba ke bayimba Senga Sebanga ntuusa awo ng'omanya eya Gomesi ngireete Dubai kambuze mwanyinazi abe Dubai Gomesi bajagala ngenda gireeta by the way ekyamfula owakabi Gomesi omanyi kibi nnyo okwerabira gye wava nejjolago batokola ki ekibadde kinnemesa okubeera nti nyambala Gomesi eyo bantu manyi waagera ne wajjawo embeera ey'ebisiyaga kati bwe nalowooza okulinnya ne Gomesi ennyonyi ng'abantu beena abazungu bayiza okugamba waayo omusajja aleese ebisiyaga ekyakulaba omusajja ng'ayambadde Gomesi ne manya Abawalabu bamanyi basiraamu bayinza okukompuleininga naye gwoba okoze risaaki emala nga bannayuganda abali e Dubai Gomesi bajagala kati abannayuganda abali e Dubai ku Maddox saajambala ku Bobi Wine isho mwamanya bagisazaamu kati ngenda kujja nga 11 omwezi ogwokubiri atutandika nga 10 wane e Dubai mu Legend Zibba ngenda gireeta ennaku z'omwezi nga 11 aba Abu Dhabi nzija Shimi Invents be bandeese ne banenda kikuba okimanyi nyina likodi nze eyatuuka e Dubai nenfunirawo obwambasada nasooka nembufuna mu kifo kye bayita Mpombo African Restaurant ne bampa ki obwambasada era nze awusasula mmere olwamala omugagga Doni n'aŋŋamba Doni Fauzi Sebanga nkuwadde gwambasada wa hoteli esinga okuba ey'akabi gye bayita K5 nekyamaanyi naye olulala weekozeko nga gwe Amooti tumwagala Amooti mumwagala oyo muzadde waffe gamba tuleetere taata wa Amooti ate agenda omuleeta sinze Doni Fauzi ne kampani gye bayita Shimi Invents atiwulidde oluddako twetaba comedian abayimbi tugenda basawali gwe tutamuleeta abakomedian balina okujja ne bakifa bakula ya era nja mubalira ng'era bw'oŋŋambye twagala show nga ya comedy nga bwe tukola ku Comedy Store nga bwe tukola eri mu bifo ebya Tatamani Woods Georgina Gardens zi Big Zone Nansana nga bwe tukola na wano bwe tugenda okikola mugambe katwagala line up yaba comedian abalungi bameka leta Madiati ne Chiko Maulana ne Reini Amooti Amooti kanobo tamugatta tugenda mu kuba n'ekibiina kye etegeera Daniel Amalwa Production tukikube lumu tumanyi nti kati Shimi Invents erese Amooti Daniel Amalwa Production ya andi kati nze kye nayagala ku mugagga gwe bayita Doni Fauzi wano e Dubai wabaddewo entalo nnyingi nnyo ez'abapromota naye ye musajja eyazze n'ekintu akyali mupya mu bizinensi eyo abayimbi abaluddemu yabadde atambuza abayimbi ba wano abannayuganda abava e Uganda bajja opafominga nga yasinga obbawo eswaga mutyako ekintu eki omusajja gwe bayita King Saaya mumbuuza King Saaya ambuuza Doni Fauzi omumanyi ne mugamba nagamba awo Dubai ogirina kati oyo Doni Fauzi teri muyimbi atatudde mu mmotoka ye teri muyimbi gwatavuzeeko mu mmotoka ye anti ejirita platform yekolera omusingi yali ategera wajjalaga ne yekolera platform nkolankola kati agenzo kiyingira already akiri mu system kati agenzo okutandika okutegeka idea zonna aziyina amagezi gonna agayina experience kati n'agamba ayagala okugatta bapromota embeera neeveewo gye tulaba e Dubai ey'omuntu otegeka ekivulu wiiki eno ne mutegeka neeno wiiki ne mutegeka ate mwennyini ne mwekuba mwe bennyini mu confusing audience yammwe mubuzaabuza abawagizi bammwe so kati Doni Fauzi kyeyaleese okugatta bapromota babeere omuntu omu bakule bizinesi enyume tumanye nti kati Doni Fauzi leero ategese mu guno omwezi buli omwezi tugulekere Sebanga wetegeera bwe mukulekera Sebanga tumanya nti kati mwannyinaze owadde X3 naye ategese mu gwokusatu tuleme kubeeraawo nga twetomera ono ategese mu mwezi mu wiiki eno noono wiiki eno ate muyombagana kyokka mwena muli omuntu atya abantu ababawagira bali batya bali omuntu omuso ekyo omugagga Doni Fauzi kyeyakoze kirungi nnyo ekyokubeera nti aze mu bizinensi ate n'asalawo akolagane ne banne ate otannaba kumanya ndi promota
Zibadde kumanyiwa transport eno mu Dubai ate nga comedian ate nga Emboozi. Byonna mbikola. Ikalize promoting eno company. Promotion za njawulo kati mu bino ebya art ine ebintu bisatu byenkola. Nkola ekintu kibayita branding, promotion wamu ne marketing. Kati olwenyambala Shimi Events manya ndi mu kugimarketinga, ndi mu gipromotinga, ndi mu gibrandinga, keka promota. Kali nembeera ate nga ndi transporter gwe kiri kyobadde omanyi. Ntambuza ettuuko DJ Uganda nendireeta Dubai. Gavumenti yerimanya kyerifa. Kaakati ate nenzija ebintu e Dubai ate nembitwala e Uganda. Oye Senga Sebanga ngayita mu company gye bayita Seba eyakagu. Seba eyakagu. Kati nange wemba nina byenjagala. Kubira kubizi Seba nenkugamba oliwo. Onteeka kwalo alo. Ate nyina ekizibu kimu oba wakajjako essimu ng'ebintu biri nansana. Nkutidde. So kati awo Senga Sebanga nezuula nti Sebanga tubadde ba comedian ebbanga lyonna naye nga tutunuulidde omulimu ogwo comedy. Kati ku ssaawa ya leero covid we yajja bannange covid yatuluma, covid yaluma tiyatuluma nti yatuluma ne covid yatunyigiriza music industry yonna. Covid yatunyigiriza ng'aba artist, oba oli muyimbi oba oli muzinyi oba oli comedian, kubanga ffe gavumenti yatugala okumala emyaka emeka, gafula emyaka 3 naye nga tetulinayo mulimu mulala. Otunuulidde ekintu kimu comedy nga balina kumala kugula bbala okufuna emitwalo emeka 2. So nze olwavudde mu covid nengamba mukwera okuliyetingawo ki nkutidde siva ku nnyonyi nakifuula bugaali. Senga Sebanga tutegedde mu transporter ki kati nekivu kye tutegese mu febe naku z'omwezi nga 10 mutegese kipya ki gw'abantu basuubire kino ekyamanyi ekigenda obeerako eyo performance oba ekigenda obeerako ekyo ekikulu ebyokoza mutegese kyanjawulo kinga gwe MC w'ekyo ekikulu mutegese kyanjawulo omuntu asuubirayo kyekipya ekiri ku njawulo bano bapromoters ate bakoleeta. Nga bwe nagambye nti ono omutegesi eyatuleese ekintu kino akyagala. Mwe kirungi nnyo mwannyina okukola bizinensi naye nga tokola bukozi kufunamu ssente wabula ng'ogyagala. Yasooka n'ambalira nti Sebanga njagala okukukyusa nze nganze nanga Sebanga njagala okukukyusa wazze Dubai nga transporter era ng'omusuubuzi. Kati njagala ate abantu obalage nti okyasobola ozannya comedy era oli wakabi olina erinnya. Nandaga naŋŋamba ayina abaana bagenda okupromotinga nga bayimbi amugye ku levo kwabadde amuteeka ku levo endala afuuka omuyimbi gwe balabira emitwalo emeka. Kati oyo omusajja gwe bayita Doni Fauzi nze bwe nawuliriza idea ye nakisanyukira nnyo nga tapromotinga nti kwagala muntu musolozaamu ssente naye ng'ayagala n'abantu bateekamu ki ssente asitule ebitone by'abaana abali e Dubai. Nayagala kukonoona amaka ga musajja saagala bintu ebyo ate budduka omwami asiima. Bali kusiima mwannyinaze manyi bagamba emmeme nga baagaba eneegejjanga ate neetasiima ebulaakola ki agiwa. So omwami ono yayise mu kampani eno gye mulaba bannayuganda wamu ne baganda bange abawangalira e Dubai n'abali e London mu America kubanga eno social media platform erabibwa abantu bangi. Yes erabibwa ensi yonna worldwide ngazi worldwide. Wajjade kyegamba ngenda kubeera wano abantu b'omu America bankubire wayise ebbanga tukulaba e Dubai nga weeguzaayo Dubai nakubaayo byaggwa era njagenda kati London. So omusajja ono ayita mu kampani gye bayita Shimi Events. Shimi Events yegenda okubanga mwategekera ebivulu naye nga ye director ye mukulu era Doni Fauzi nga bw'azazimba ekintu kye kubanga alina n'ebifo mwe tuwummulira era mu abayimbi badde basuza mu bed space. Ono omusajja agenda kukuleeta akutuuze mu hoteri eno gye bayita K5 alina n'endala gye bagenda okugula. Boosi wange twagitumya erinnya ki yogera taata enimpya aliwaso hotero tuva kutwalayo amakateni amasuuka amalungi agamasaamasa agalinga sema kyekintu ekyeru okitegeera ogenda kusula bulungi
ebyo mbadde musula mu bed space ono yennyini akuleeta leero nanyini hotel wogenda okusula accommodation so ayagala omulimu gwe kati yaŋŋamba Senga Sebanga ngenda bategeka concert nebino badde bakutegeka bapromota nga bakuleeta mu mbeera etategerekeka leero ngenda kuleeta ng'omuzira kwambaze nga gwokutta ebendera ye Uganda ey'abakomedian nyambaze Kabako mwambaze bendera Kididi mwambaze bendera ey'abayimbi ate abayimbi be yaleese be basinga okukuba stage bamubina ebyokuyimba obuyimbi kakati abo abasajja be yaleese Kididi abadde tajjangako Dubai ebbanga lye lyonna Kabako yajjako e Dubai naye tebamulanga nnyo ye yamusuubiza namuga Kabako ngenda kukulanga otuuke nga buli muntu w'e Dubai ayagala okulaba Kabako era ng'abuuza Kabako yaani so abasajja bawadde sente zaabwe bulungi nnyo nze natwala sente zaabwe deposit n'abasasula era n'agamba bana bava e Kampala Sebanga balance waabwe bajja nabo mu ngalo muve ku bana abajja mu bivulu ate ng'oli akyabanja balance yaŋŋambye ennyonyi mugenda kulinnya Uganda Airline tuwagira byaffe kyokala nze mwagala awagira ekyaffe bajja kubanga balinnya ennyonyi bwe bati okucekinga in nga balance waabwe ali muki si byakutuuka Dubai ate afuna balance yeyaga esente zaabwe bweziri oba endongo ekoze oba tekoze sente z'omuyimbi azirina muki mu ngalo so Kabako muganda wange agenda yimba muganda wa Kididi agenda yimba muganda wange gwe bayita freestyle wakabi gwe bayitaani oyo mwana w'e Dubai yasinga okuwagirwa mu batiktoka dimiyo awajja kubeera kubanga bye bitonde byayagala naye omusajja gwe yasinza olumiriza yangaye Sebanga dimiyo tetumuleka mabega era be baana bateekamu sente wane Dubai so dimiyo waali nnyo kati nze neekulembera bakomedian abana performinga kwolwo olunaku ne ba MC nze official MC so abantu b'e Dubai ennaku z'omwezi nga 10 tugenda basalako awo mu Legend Zibba bwe tunava mu Legend Zibba ennaku z'omwezi nga 10 ennaku z'omwezi nga 11 abantu ba Abu Dhabi mutulinde Senga Sebanga wendinza official MC baganda banga bonna ndi nabo Kabako ndi naye bagambye Kididi ndi naye muganda wange Dimiyo ndi naye so ekintu kigenda kubeera massive nnyo tasedde okuyingira ddira mu 10 wamu ne ddira mu mmeka mwabe mmeeza abagagga batumbuto 2 mwameka mu 5 gye mitwalo 25 ejye Kampala omuntu atya mwabe 10 gye mitwalo 10 abe 2 gye mitwalo ameka emitwalo 2 so abantu basubire ekyenjawulo manyi nakyoyogeddeko eno so tetugenda gikola bukozi egenda kubeera nga battle Kabako ne Kididi ani asinga okuwa stage eyo battle king of stage Senga Sebanga okoze obwembusi gwemanyi nawe nnyini ongambye Gomez togirekaayo kuluno mbadde enkoze najja ne Bobby saasobola performinga Gomez nali saagireeta najja ne Maddox Gomez saajambala kuluno nzija nayo ate ngenda gikyusa seeri emmyufu kalingana baleetera ku kkale endala obangi babuulire nyambala olulagala olukwe so bannaye abawagizi bange ab'e Dubai mbeebaza mwebale mumbeereddewo munjagadde najje Dubai nga sisuubira nti abantu bananjagala kubanga Dubai mugazi Dubai alimu abasajja abakozi alimu abasajja ab'amaanyi si bye biri ebyaffe ebyennansana naye neebaza Mukama ampadde ekisa ampadde feva Sebanga bwe ntuuka e Dubai bannyaniriza ene Dubai nayogera ekigambo negamba nti abasajja b'e Dubai tebamanyi serebu ojja genda ova e Kampala ng'omanyi oli serebu ene Dubai tebabikola ki basiima busiimi era ero abakolayo bali abantu aba Ssaabasajja Kabaka n'Ekyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bawa Babi Taata Kampala Yanga Mandela omulwanirizi w'eddembe so Taata Suubi nawe Suubi omumanyi so oyeka gwe bamanyi mpozi kati nange baagaseko Senga Sebanga ate nga bannyamba buki Sebanga beerakaawo ate nekibanjagaza okimanyi Sebanga ndi mukozi kinze mba artist akyavuddeyo nze bakinjatulira ne neetikka emigugu ne sitakola malala b'e Dubai tebaagala muntu wa malala era bo baŋŋambye Sebanga titukwagala lwa komedi wo wabula jjasa oli musajja mukozi ekirala n'oba wa mazima tukutuma ebintu byaffe n'obituusa bulungi e Uganda ate ne tukutuma ebintu obijja e Uganda n'obireeta e Dubai n'obituusa bulungi yensonga lwaki tukuwadde omukisa ne tugamba gw'omu ku baserebu baffe so bannange mbeebaza mwebale kunjagala
nebaza omusajja yataddemu ssente wa Shimi Invets omugagga wange Doni Fauzi taata we bale kunjagala era nkusuubiza tugenda kukolera bulungi era nensuubiza abantu b'e Dubai ne Abu Dhabi balinde endongo gye bagenda okweyagaliramu tugenda kuba endongo paka Kyagenda yasabye gavumenti y'e Dubai teri bya time limit teyitali paka Kyagenda ejja bbabojja